Alright, tukomeye kubawereza mune Sergeant Gita mwasuzi mutya semtemu n'abato na Flash Television ya mwabali ebiruwero muje baleko. Atuchinzide no mu kibuga wafe mu studio mu kibuga Kampala ate Sergeant Gita sinzide eri ewabwe migadde ruwero. Sabo Gita Sebo. Ogamba otya sebo? Sebo ndi bulungi. Mwebale kuwereza. Tukyakeesa. Aberuwero bagamba batya? Buwanga bokka. Abakukuuma. Buwanga. Gwokomebwa bisambo na buwangwa. Obuwanga buliyo bukaaba bagamba bakole museum sente gwe bazuwa yafa n'azirya biliyoni 4. Ne baddamu ezaddako bazina general gwe bazuwa ete benyeenya nga basazeewo okuzimba museum e Katonga. Alright. Endala bagitwale Ngoma. Kale Gita njagala uze kwa tulaba tutambule speed ya iri nenga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwena abasilamu bananga bakristayo bananga abarokole mwena mbagala nyera somuka makatonda abatukumire ati mwena abala program eno kindly share it friends esobole okutambula mukimanyi nti bana abanyampi program bintu babikwatamu batucyankalanya nnyo bakola kyamanyi okutuza emabega. But we are trying all our level best okulaba nti atukoma ku map okusigala nga twaweereza tutambula wano ne wali twaleta abantu abenjawulo of different calibers, different angles, different MPs. Era chuva kati ba MP enaku abamu tubagenda mpola kwa basinga batakwegeza ebiri mirimi. So okubewala you don't give it a lot of time to them. So tugenda kwantwa kinomu ate tugenda tanka kwekyaza fena fikatwa mbene na maso mugwanga gwe ojira boti ate ojuliro chakwa binafu bintu tutya. Musajja guna agamba abantu abatadde mu basement gondi nedda. So none nsonga eyo tugenda wakona ku lwado bingi bikwase nako ebimu bikwase best jaga bina bikwase nako. Era mu Uganda bone muntu ngali happy ngoma ya simu na Uganda bana Uganda fena tuli banyivu psychologically, economically, emotionally byonna byogere twava kodda musajja tujjako kati fe tumujjeko tutya atugenda okutandikira tulabyeko breaking news into ono obukulu gwe bayita General Kenneth Rugaba Muhoozi tweet obebadde tweet whatever it is nti has ordered abakwate His Excellency Bobi Wine nenga last week twalabako info era mpuga nga agamba besangeko mu koti nenebuuza nga kino waliwo ekkobaane gwa twabatuwuliriza. Do you think waliwo ekkobaane wano? Nesa twawuliddeko ebya muli mu kucyankalanya mukulu munafe Frederick Lumbuye nti naye mumukanze sikumukanga bantu mweze mbatya binzo wanga bituufu mwagala kumukwata mu kumusanyawo. Neneda please, we shouldn't do this anymore. Echokubi Eddie Mutwete tumanya how far he has reached mubadde we ne munkomye yojali. Echokusatu akakiiko ka human rights kaze mu Uganda bayogedde biki nafe tetumanyi mpuuga ali mu kweyogeza bingi wano kakati ndoza omanyi budde obusinga tugamba omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu either omujjako omukisa oba omujjako ekisirani kati mpuuga tiyamujjako omukisa alaba omukisa gyonna gigenda anoonya wanaddira bikyaganye era tusembye n'omukulu Mao afaaki Manange mute Eddie Mutwe is a Minister of Constitutional Affairs. Lwaki tagenda eri direct nayogera nabo nti Uganda njagala gwende mu koti mu mujeyo bintu ebitegeeza ki ensangi zino kwekwaniza Gita tuwayemuko muzine ensonga mu 335 buli nsonga dakika ngazo 5 bada dakika 10 then tove wano tugentweleze egwanga saba kazidalukako ali emigadde Luwero bana Uganda munamba lamusiza Basoga mwena Mukobaki Abagisu Muliena Bulai Abasoga Akirinyo Jokuna Abanyabuzare Muliyo Ruhanga Asimwe Abanyolo Balega Bakaba lega yeah balega oyo barene butta baliyo bata banga bamama baffe bava Bunyolo. That's why we like you Banyolos. Yes, and you are very proud of the princes of Bunyolo. Atayina discipline. Ng'okimanya eno gyali bukojja. Kwegambula byaddala nga bala mu byayogera nti bakuze bulungi omusala ebyo byabaddemu ensekere. Let me tell you, Wakasisi yamala emyaka 24 eruzira because of that nonsense.
era Museveni ajjo wano tujja okuwamba nga yeweredde muwanga Lwakasiisi Mugwisa Kiwuliriza Kirunda kwegamba such issues balamuleka kulowooza nti above the eye the what the moon oli mu Uganda Piero yutayinza kukola wano nga waliwo NRM you are just lying to yourself era kyobula President Museveni yabasalako amatu CDF Muhoozi Kainerugaba kubanga mumususeeko mumfudde nti ye is not a leader is still in power but you are operating as if Uganda muyamwe olidde kwegamba president agenda mugenda kati gwalowooza nti president apadde wa minister kati mbadde nyambala bitisati ebisiimula panawa nyambala tayi na coat kubanga nebyo waito balina kubyambala bakwambaza na byambazi nga tobalina kusiba tayi kubanga tisati ozifudde nti yugwe bala mu munyolo olina kwambala tisati buli mukolo buli wamunga yabagano balamu oyo balamu kwe kati gwe politics wo omukoledde ku tisati mbugwogo okola ebivulu holiday kwega Museveni gwe muliko Museveni is not trusting even her wife. Let me tell you this, oli Museveni ye mukama yamukola lulwe bwoba era okumanya president Museveni wandi badde yotulako ne wini ne je Boniface bya nyuma yamukuza yandi kubulidde uzi Museveni holiday naye kati mwe na muli amulaba Museveni abalamuza nyazanya abalamukola biki mwandi badde mulaba terrorist safo zakola limutegera huzi Museveni yaiza lokengera ga muzi lwana olenge CDF holiday na leta kidega yeta kyali kukweguya muntu yenna panawo atakala taddemu n'obukadde kasokola nonsense ame council yatuuzizza mwandi badde mujiwuliriza nnyo yabadde trick nnyo naye naye badde yagala ku mutabani we holiday kubanga Museveni torture tribalism holiday muyinza mutyo creating a tribalism amaje mapya gakajja mu buyinza they are job seekers. Let me tell you, we are liberators we are freedom fighters bana bajasibe mulaba they are job seekers azakoza application anonya mulimu. Oh yeah, holiday that's very true mwawulewo ekyo that's why we are talking kubanga fe batusaddaka nga tuli baana bato bano bazze mu maje S4 and above fe tuli ba P4 P5 emitwe gyala lukadda twalabadde omuntu we bamutta tumanyi olulimi lw'omuntu we lwenkana tumanyi omuntu afaanana atya tuveeyo ebigambo bino mbiddamu nti no byogeddwa Sergeant Gita si byange gwe basaddaaka ani mwana muto. Oh yeah. Tugenda direct ku document ya General Muhoozi. Yes, he please. is planning to arrest His Excellency Bobi Wine. Twitter. Yeah. It is planning to arrest His Excellency Bobi Wine. Awenebuuliza nti all these allegations ezigenda maaso mu ggwanga nze ngamba nganze nga kino ndowooza tebirimu kkobaane kuba Mpuuga akyogeddeko the other week ono akyogeddeko mu weekend olowooza babyogeza kiki ekibalimu lwaki boogera bwe bati abantu abo ensangi zino. Mukulu ayeebwa bwe bakutte Eddi Mutwe yeesanze mu kkooti y'e Masaka nga alina emisango 6 kaakati ekintu kya Mpuuga it can be tricky. Mpuuga akolagana ne state ekyo kyamanyika kuva dda era ebintu bya President Museveni biba biwanvu ne bukyenkya n'agamba President Museveni has appointed Mpuuga to be ambassador of America. Amwadde ekifo. That's very possible. Ye President Museveni kati alwawo ebya Betkamya wabiraba wabadde wajja ati bamulabye ekisozi yayingidde mu tenti bya Kisiraamu n'agamba gwe driver gwoyogera eyo mwe nabadde kisozi oyo n'amugoba namusanga mu human rights singa avuga mmotoka nimubuuza okola kyo nti bangoba kiki nti gundi Betkamya yagenda wamuzeeyi nga yambadde ebyekisiraamu yalowooza nze nabibuulira abantu bannamawulire holiday n'atamanya wali. Let me tell you this, President Museveni ali Ntebe naye talowooza nti ali safe. Abali closed naye buli ekikolebwa mu State House kifuluma wanteri akuma byama Abanarwanda balina secret kubanga ne baava nonyizo gabavaawo batya ne wali osula neti wamanya nti Omunarwanda agenze okiwira naye abantu abakola mu State House be basinze okuba n'olugambo ku President Museveni kyalowooza balituwe olira era kyobulama ne bateesa ekiro ne bakola kati olwadde Army Council yatudde naye abantu bagidalyutinze dda nakikyetegeeza
na message ki yavudde maaso ga President Museveni yayogedde na message ki Kainerugaba yayogedde nga CDF tata yayogedde omwana yayogedde olida kati abantu bamaze okutegera tata yayogedde bwati kyabali kitegeeza ki Muhoza yayogedde bwati yabadde ategeeza ki I'm going to crush all of those abalowooza nti bagenda kulowono n'eddembe lya Uganda eno naye nga target yonna eri ku Nuupu only one part tayogera ku baggeto tayogera ku balunzi bente tayogera ku babbi abayine emmundu tayogera ku kinagamba gondi mukulu ayebwa nti emmundu ezire bweru wa government eno regime zisinga eziri maje ga Museveni ekyo mbadde sikimanyi tegera okuva leero abantu emmundu ze bayina ababbi ba criminal biki nga baziina ne webuuza bazifuna batya olidde tugende ku byaffe n'olwekyo mbitya mukulu ayebwa ekibuzo ky'obuziza kirungi nnyo ebyampuuga byo biwanvu mpuuga wali panawu yeekwata ku bisubi olidde parliament ayinza okuba kati byayogera byonna by parliament olidde ndowooza aligenda ogirinyamu nga waliwo ekibaddewo nga ze oba waliwo afudde n'agamba former parliament oba simanyi mukungwe simanyiwa era ajja kubanga bwolaba Sempijja ekyamugobya kugenda ku walaala ya Nuupu ya gundi eyo simanyi Piero Yu Minister of Defense n'aleka emirimu embuya n'agenda awaana omwana nti omwana mumulabo najja tufuga bulungi biki naye nga yamuwa omulimu ali Ntebe alaba TV bw'ati agamba yono omusajja gwe bayita simanyi amanya ge yani Sempijja ani Mutanzige alya Mutanzige lyanzige naye waliwo eriri awo simanyi ani kweganaga this is a man era ne mbagamba Sempijja bagenda kumugoba ndoza twabyogera wano tewayitawo yadde ennaku 3 ne bagamba jita musooke embega wa Museveni lino eggwanga ffe abajja ne Museveni tuli focused nnyo from the beginning bali kirala mu gumu kirala mu ebiri kirala mu esatu kati nze jita okuvayo nenjogera nagoberera nnyo ligimu eno kuba nakuyira mu maggi mu buyeekera nkuyidde mu magye sina utalo ana wano bwe tubala entalo ze tulwanye Jeno Kainerugaba talwananga no bwe yagenda ekwangiba yasanga ndawe yazaani Zakkonyi the elected president agamba accept that I found this underwear nakutumye Konyi sakutumya underwear ng'omusajja kutedde akato yagenze dda nenga disorganization yonna eri munda abantu abagala President Museveni okuvaako bali mu NRM Kyagulanyi amaanyi gonna gaakozesa gava mu NRM kakati bolaba omuntu nga yetinga Kyagulanyi ali ku bantu ba Kyagulanyi va ku bino osimanye simu yabula simaye balwana that is a minor issue era baloya balaba ngo that is a minor cases which they can question ine babata era bana babata afane kano batajja gamba nti mamba mugende mukwata abantu kitegeeza Kainerugaba ine tukomere liriye abatwali ekasenyi babasibe kitegeera era kye tulinze kubanga koti egenda kwasinga those cases bannamawulire bagamba settlements twakola temuli biso bali bateekamu babadde n'ebiso babadde biki kubanga panawu security efuuse partisan there is two words partisan and there is partisan omujastabira partisan abera neutral there is a neutral and what is the correct word amajege gwanga gaina okubeera partisan tebegata mbya bufuzi balina okubeerawo oba Nuupu omujastafaayo oba NRM ze situnulayo era ate bote bakikola mu patriotic form kanti kakati ebintu byakyuka abantu bafudde je okuba nti lya muntu NRM wetali amajege gwanga tegaliwo tebatakimanya nti President Museveni nkyagenda kuvaawo ejjeri lyasigalawo Mao bwajje kyanga president this army will be Mao is the chief in command he will order era bajja kukola ekyo ne saluti azirye kati bo bawoza Kyagulanyi problem tajja kufuga wano Kyagulanyi nabaganze bwenzija mu majemba wa million amajene gagamba wira akasajja bekwogera tulumbe kakati bane bagamba ngabye nalabya abasirikale kayewetta officer ngagamba you are MK project kakati oyo jita musoke mu majja gange gentegeera oyo singa ya report nze dda ekitalia
Nero okuba nti General Masco politics tamanyi n'ekyokwogera. Omanyi let me tell you this. Abantu abava mu government y'Obote abali mu magye ga President Museveni abasinga baagala agwe. Bamukowadda. Bo balaba ebintu bwabikola kubanga tajja kukkiriza ebyo nti ate omwana ye CDF. Muwozi ali awo naye enemite yonna agitadde ku NUP. Naye ng'abali mu magye beba enemy babasooka. Yasaininga ku mafuta bw'osaba drum n'agamba out of stock naye ng'ogaagala agently gasamale ekizibu kyo brigadier. Naye ebbaluwa yo neeva wa Kamuwozi Kayine Rugaba ng'agambye out of stock. Naye ng'okimanyi ebbombo mu reserve amafuta gakoze eki? Gajjudde. Kati nze bw'onnyima amafuta I will hate you. Naye ng'ate owulira Kabandiza yamuwadde drum 3 agenda alambula ente. Mukyala alonda yamuwadde drum 2. Olidde noga ajo yawadde mukyala alonda drum 2 kirabika afande kwasaba 3 ayinza okuwaayo emu katulabe tekayo ekipapula n'awandikako out of stock. Brigade ya munne kubanga nze mbiraba wali embuya okiraba otuuka ebbombo mu store officer ne bamumma emmere ne bagiwa Namwandu. Olidde olwokuba ya bawe yali general asabye obuwunga asabye iduma kya butto asabye sukali akole biki naye nga mu mabugo ge bamwa Museveni yamuwa $5 million naye akyatunulira emmere eri bawe yali afuna mu magye. Lwaki bampa kawunga bampeyo simanyi obutto bampeyo sukali ensawo emu ne bakonsideringa Namwandu oyo afuna emmere eyo era ne gw'omulamu bofisa natuka ebbomba awo Chanda yantyanga nnyo lwaki kuba president yamulagira I want Gita is alive muwe nyumba wali ngalagira Chanda brigade commander PGB yeye tukama officer mugamba lwaki mbona abona Gita sorry ngola bene ebizibu bikibi kati badoga sina kya kulya Gita bamwekira 5 Gita bamwekira so nagenda ngali kuswanyija kiro so 5 naye nga officer ayimidde wali bamwadde kiremu kibinyo bebiri mu government kakati ekintu kyampuga mpuga wandise ebintu bingi ayogera bingi otaluwalwana tajja dusobola. Let me tell you this. Ayoza jakulane cha tajja kulane Kyagulanyi. One thing lwaki waleka DP n'ogenda mu NUP y'abasiru. Kiraba wali otegeeza ki okugenda mu NUP n'okkiriza nti Kyagulanyi ye president wo. Ne mutula wansi ne mukola agreement nti buli musala gw'ofuna ajjako $2 million oba emu za NUP za kuzimba kibiina n'okikkiriza era n'osasula. N'owulira oli nti sente zaffe alya nnyinyi n'alabye ono omukyala waawa w'emitiyana Joyce Baagala yajoininga NUP nga n'embwa temulya. Essaawa zino afunye ku ttama afunye bbina enviri asaba za $5,000 nze sinza ku apologizinga wa Kyagulanyi is your leader. Kibanga mu NRM n'oganzi sijja genda wa Museveni ntebe oba nzite mukamaawo chairman wa NRM muoli muzanyira naye olwokuba there is some problems agambye you come to me sijja kujja muzeyi sijja kujja kakati gwe bosana kakumbi era nale baga ngamba no ate for one person for one thing ebintu bya party lwaki mubiteka mu media era media genda kuyambira okujjako okuswala na kati baga tajja kudambulia kama nedda sina kuswala okujjako okweswaza for one thing let me tell you abantu noputena wagiswaliziza wabula yeswaziza na kwefu buli wavaayo nayogera nonsense oyo omanyika kati ruling party eri mu buyinza ekoze kinene nnyo okusula abantu ba Kyagulanyi naye mugaa tugenda kola bwene kati gwe yogera bino kyaka tumwa $2 million wetufuna omusaala tumwa $1 million guwa salawo tozi wayo ngazi wa Kyagulanyi guwa salamuza party to build the party. NRM kuba MPB ina ne cabinet na biki singa yali ekunganya $3 million mu myaka 4 singa bazimbye ekizimbe kyenkana wa Kazaus n'okusinga nawo kate bapangisa kya Ddondo oshaba singa bukyentyo omusajja oli n'agamba nti ennyumba zange nzaagala mufulumye yero wamwe obisanga wali mu luguudo Tadongo omusanga wali ngayogera lukyoli gundi ani ono omusajja omulala ono gundi oyo owebutalejja ayogera nnyo yali wa UPC simanyi ono waliwo omulala oyo simanyi omudama ow'ekisoko simanyi nagongera obasanga mu luguudo nga bagudde ne bagamba where is our chairman nga bamuno tebamulaba
kati muzeeyi kyakola agenda Entebbe n'asalako paati emwe mu state ya n'abagamba NRM ekapingaawo. Okay. Point ya face soka n'olwekyo Mpuuga alina okwekuba mu kifuba. Yeterere. Entalo zaalwana natajja zisobola. One thing panaawo atya nti sigenda tagenda funa tiketi ya Nuupu. Kitegeeza parliament agiddamu. Ate akazita akaliwo omuyaga oguliwo tagenda kudda mu parliament. Kati atalowooza bw'ayogera nonsense oyo yonna kamutwale mu kooti biki Kyagulanyi yenna balooya. Era lwaki bizze kati ng'amaze okulya ebitaano baamugamba zaayo ssente. Bansereko baafunanga ssente n'agamba ezange ziizino sijja kuzirya ziyambi zigule eddagala mu ddwaliro ziizo nalina zijje ku akawunti yange. Lwaki bazitaddeko nga tebize zaaki? Nsereko mwavu naye Sadamu n'agamba I have hand over this money sizimanyi. Malende n'agamba nange nzisanzeeko simanyi zaaki ekikumi kyange kiikyo. Kati Nsereko yafa wali. Kati ebitaano yali anjula mu Nuupu nti bane sente ezo ziizo. Kyavudeyogeza. Kati ensonyi bw'alowooza nti asuse n'okukola ekibiina kye yakoze kijja kuba ng'ekya Kabuleta. Era kijja kuba mu registrant mulimu DS manyi diplomatic mu kuvuga kiwulikika bulungi mu kuwuliriza era oyinza okugamba oba kiwunya n'akawoowo diplomatic simanyi alliance. Ekya Betkamya kiriwo. Chagwawo alliance. Ye yakirekera. Tubiveke ebyabo. Kati lwekyo Mpuuga yeetereeze. Otaluwanwa ntajja dusobola. Aheruli mu bantu yalowooza abantu bajja mulwanirako alimba. Ate abantu bajja mujjamu ebintu bingi. Kubanga tebagamba nti abantu babateme Masaka. Mpuuga mmwe mwateekamu Kasunda pasi nakwata Ssegirinya ne Ssewanyana. Abali e Kampala naye omusango ne gusigalawo nti abo be baali baliida. Kati ngaye bamusobedde omusango nti yafujjirira batalizimu mu Kampala. Olide kwegamba waliwo owulire kino ogamba is it true? Naye that is an allegation. Abamutaddeko kwa terrorism abakuba engalo ne bazikuba era olwo abasaze enkoko nga bawulidde nti ate Ssewanyana bamutaddeko kwa terrorism ogwo ebijambi agwaganye kati ate mu Kampala matching ne Kampala and nearby kati kumuteekeko terrorism. Okay. Awo tuvewo tugende ku point yaffe ey'okubiri nga betumalize ya Mpuuga kwabaddeko ne Muhoozi kugamba nti okusiba his excess Bobi Wine. Ebyo ye abyogeza ngani? General Muhoozi ayinza okuba omutuufu ku side emu kubanga yagambye nti yamuyise Rebbo Kyagulanyi zinaawe Rebbo. Manyi ekintu buyeekera omuntu kyanga okyogera naye omuyeekera nga Jamiru mukulu nabagamba Jamiru mukulu jja kukyolo kyakulumu nga kooti emugambye acquitted go. Emisango gitegiri. Era abasiraamu bakole embaga ne mubajja amwanirize odi Kampala bakole embaga nga Jamiru bamutadde. Jamiru ye muntu Jeno Kayulago yajje Tanzania nga talina yadde pistol nga talina yadde essasi naye bafunye location Jamiru waali naye nga Jamiru yajjanga wano nze nyiza okubira ebintu bya security kubanga mbadde mu makomera nga basiba baseemwayi base ne boogera everything olw'obulumi bayitamu. Olidde na musango kyo gwamusibya kubanga yagana okukola omulimu gw'omukulu oluusi baakola ssente n'azikuba omukulu n'agamba report kwa Safe House. Kanatuka mu Safe House eyandibadde staff wa intelligence ngayo ali secret ne bw'omunyako tanyega n'ayogera nonsense yenna. Jamiru mukulu yajja nga wano mu Uganda. Jamiru mukulu era yagamba singa avayo n'enjogera ebintu bya wano abakulu abasinga bajja kubasiba kubanga abalya ssente ze be bangi. Ne bamusanga e Bugerere ne bamusanga e Lugazi ne bamusanga wa n'abawa ssente ne bagenda. Olide era wabasanga nga bali ku print out nze natambulanga gita nyumu nenta n'obagwaka nga ssente abawazaaki bamuleke. Abanoonya Jamiru mugagga bo baavu. Let me tell you ekyonoonya security ya Uganda kubeera baavu. Ssente zifuluma n'owulira Ssemwa yefuna million 8 Issa yefuna million mmeka but staffs bamutuma omulimu nga you go there afane ne primo yange nete muli mafuta genda weewolere we shall pay you. Sente bazitemyetemyedda batutedda gaali eddaliente baguze Sengenge bakoze bitya apartment erina okuggwa walabye oluka ennyumba oluka gye yabadde nayo eyayinga kyana mu 7 gita musokitani adde n'akayumba ak'essubi kikyosuubira
abamberenge bakugagira dda yakola embaga ya milioni 8 bayali mu Nambolo bayaliwa oluka sente bo bazijja basalako bantu nsigo batunda obusomyo kubanga wano bintu basalako nsigo was it necessary olidde ennyumba yokka wagirabe yoluka ye yakola ddi okola ebyo byonna kati abo bagamba gitamulimba babwanga sente ne muzonoona ne muzinywamu walagi gwo akutamiza onywa mmeka sebo mutwale 10 oyo oluka 87 alikaweweta akola ki akola training basic Mbadi alikaweweta kinamu mukaga akola basic tuko nyumba gyazimbye na butaka tuke kaseso labe hoteli gyayina tuke kinyama seko labe ndi bazinda bazaddebe tuko kwegamba tuke Masaka gyayina amakago okubiri ranka general kakati wokyera mu mukago ba general gita musoko kyera mu esatu yandibadde ranka ki single general of generals nayenga nakola nenga bye nakola ku field olukati yabikola Mbadi tiyabikola okay kakati kintu kyabafande Muhoozi Kainerugaba nagamba nti afande Kainerugaba seniority am senior to him ye is a senior because he's a general oide kwanga mbadde mu maje nga ndi sergeant afande Kainerugaba nga civilian nga asoma mu somero schoolment oba is a schooler oida afusa LDU nze kisa sibiranga ko LDU sibiranga ko milisia nga ali ntebe bamulaba yambadde kyambalo kya blue ataddeko Lance Corporal n'atambula mawo mu ntebe awo n'ajoginga awo omwana wa president wa LDU nga uniform ye tukula nnyo teriko yadde akatondo k'ebbala ataddemu n'engatto z'amagye era nga ali ku lisiti y'omu ntebe municipality LDU Muhoozi Kainerugaba esibirangako mu LDU paka lwagenze okuyingira kadeti n'asooka ejjinja ne bamugjayo n'agenda Sandust nga balaba ye tayinza kufitingako irawa wano jinja n'akola Sandust n'ava mu Sandust n'akomawo wano ng'ebiseera by'amagye ga intake sebo nga Muhoozi tajja kubeera ntebe mu PGB mbusimanyi yakola Sandust ng'alina okuba ne intake ne bamutwala e Kabamba ne bamuteeka mu intake y'e Kabamba era alina intake nga second lieutenant ebye Sandust okujjanja abanzijanjabira Aga Khan naye bwe yava Aga Khan bamutwala emulago ne balaba ebbaluwa ze badokita balina mwatendinga batya Aga Khan eyogera ki sikubeera eri n'ofa kisiri kubanga Aga Khan yemanyi ate ekyo ne batukubira essimu nti ate Malende afa tujja kutegera nti bakola treatment bwete eddagala erino katugezeeko lintulabe Malende awona oba afa okiraba yakiseba alina intake Kabamba General Muhoozi. But now Muhoozi is a CDF of the army. One thing abantu fe President Museveni yakozesa mu Luweero waliwo abatyo okwogera waliwo bangi waliwo abalaba nti Museveni bw'onoyogera bwati bagenda kutta era baga wegitaba nabo kati nze sinza kulumirwa abaana bengenda okufenja basigale wano nga bafuse ba slavery oide kubanga nze ndaba mu maaso waliwo future ekintu kyendaba mu maaso ekijja nga wana abantu obadde mukono ojja kwesanga nga oli mpigi webuuze mukono empigi natuukawo nti naye nga situation eriwo mu Uganda yekutusezawa kati abantu basuubira yamanya azimbye alyoke chipusa alya sema ebbaala agenda alabye ebintu byo bitambula Uganda is okay neze ndaba waliwo ekintu kiba creatinga kigenda okubonya bana kibatadde mu magye g'eggwanga bw'olaba ejje ly'eggwanga nga ligamba nti MK project era mukimanye mwe muli MK kubanga nze kimanyi ekyo kintu bakyogera nze toyinza kuŋŋa nti ngene mu PLU sigitegeranga nako NRM musigimanyi nze nagireeta naye sigitegeera era sinza kubeera NRM nze ndi libaleeta ndi NRA okay that's it. Now afande Kainerugaba akantu nakalabye ebintu yayogedde bingi yagambye yagala police ekwate Kyagulanyi emutwale mu maaso ge alagira police bakwate Kyagulanyi bamutwale mu maaso ge ayagala amuggyemu amannya agakulangira g'enkima sebanyo ebintu ebyo oba biri kiriya mu kubyogera
oba azanya oba tazanya ayinza okubanga abyogera naye nga akimininga kuba Ned Mutwe bwe bitwe byali. 2 Kyagulanyi is a party leader eri registered ate eri officially in Uganda country. Nga buli mwezi the public of this nation. Yeah, nga buli mwezi waliwo funds eziva mu government nga ziwebwani Nupu party. Si musango. That is a party. 2 Kyagulanyi bw'aba agamba ba police mukwate yandibadde agamba has directed the IGP Abbas Byakagaba to arrest kati bw'ogamba nti yalagidde police yalagidde kakati natwe mbuliza twegeyageyemukko Byakagaba ne Muzani asinga amaanyi oli CDF oli IGP katwana ba IGP everybody has here is leading an institution. Now we want to see who's going to use the intellectual wise. You know, olaba walche tuita education has not been a replacement of intelligence. Yeah. Ntisikoma nti waliwo amagezi nga naturally mazale. Yeah. Atu na wasoma zipia jide zigwayo na yo bwongo nga nonsense. So what I'm trying to say, do you think General Muhoozi is using his natural intellect over his being forced? Because do they have grudges between him and Bobby Wine? Do you think they could be having some grudges over alebe dantino Bobby Wine omukulembeze agenda kumutwala kentebe kyali alowooza ebigendererwa byagana ekintu kyabwe ekya Bobby Wine n'afandikani Lugaba kiri against themselves. Naye nga Afande Muhoozi engeri gye baali abavubuka gye bayitanga Kyagulanyi n'abakubira endongo kati afandikani Lugaba akyalaba Kyagulanyi nga bwe yamulabira luli akyalaba Kyagulanyi ng'ali mu ghetto akyanywa enjaga kubanga ziwano nyinza okugaba General gundi anywa enjaga gundi anywa enjaga gundi anywa enjaga naye nga tebapama mu mpale okiraba they take it but they are normal era basigala nga bategera kye boogera sabanywa enjaga ne bagenda batta abantu kati Kyagulanyi panao alinga statesman is not Alinga is already a statesman because nebyayogera won the election and toyinza mubalira kubanza empira Kyagulanyi is tribals wano buli muntu ayinza okuba ne makago yinza okuba tribal nga abana wabazanya abamu ngo baboola ngo basosola ne mukazi ono ogamba omukyalo omujuzi yankula kuba bwenanga jita olabikoliwa Nuupu netumanyi nti omukazi wa Kyagulanyi Munyarwanda ne mugamba mutabani tatabuye kazaawula. What are you saying? Tati kakati gwe jita oloza bana agoba Abanyarwanda ne mugamba bwanu wamwe waliwo Rwanda abananura ba Uganda Mutesa babayi abayamba mubeere mu Rwanda yuwalake yate lyabagobye era President Museveni bwava mu nsiko n'agamba mu constitution buli muntu amaze wane emyaka 10 abeere muki yali afevalinga eggwanga eri Bannarwanda. Okay. Kakati Afande Muhoozi okugaba kwate Kyagulanyi asooka agende mu side ayita Afande Magambo amukoleko statement amugambe I've called you here I want a statement from me amutandike nze General Kani Lugaba son of the president ndopa Kyagulanyi case what avuma nnyo taata wange atadde muyekera ataddewo bukabira mu Uganda tayagala Bannarwanda agamba taata wange Munnarwanda kati gundi Magambo addeyo ekibuli atuuze olukiiko lwe abagambi there is a serious file here eva CDF ebirimu bye then there is an analyzation department etuule edde mu file kubanga Kyagulanyi togenda kugenda bugenzi magere omukwate okujjako nga Afande Lugaba avuge drone ze ne motoka ze zonna ne toilet agenda asaleko magere kubanga ino obuyinza amayina amaje akwate brigade yemo kuve wasemwa wa gundi wa mugerwe ekachiri ge majaga kuma wano gagende gasala undi ngawo namagere seta buwate bagenda kwatani president kakati batwala amadala bali nyemba gwe munda Kyagulanyi abere mu kalina nga takyafuna kyakulya bakubetia gasi Kyagulanyi aveyo bamukwate ebyo na record Uganda esigalenge manyiti eyakutte Kyagulanyi si Abbas Byakagaba majega SFC oba majega Kachiri
ani yagatumye afande Mugerwa ani yamulagidde afande Muwozi. That is a criteria. Kati magambo bwabanga asobodde okumala fayiro eyo nalabye yagambye muyeekera ekigambo buyeekera mulimu page nga 10 yeta treason lebo treason yamukotenerolo y'emundu ezaluwa David Muwozi yazimujjako yamugamba aziba atagenda ziba banja nebukamaji Uganda kinyuma ati nze nkulaga nze jita tocha inawo nteka muri jimweno dijimweno njimanyi from A up to Z ne mpaka mu Z kati waliwo agirimu yenga agirabanga bwagiraba naye nze njimanyi ate ina kyeyongerako amajebe nagaleka bwe gali tugenda ku point ya fendala kati ekyo ndaba kyabadde kunyumyamu bunyumya okwata asulayo kayinja mu ate alina okumanya singa akwata Kyagulanyi what is next ekyo kirina okubeerawo era Museveni ajja kubuuza what is wrong there in Kampala nti bakutte Kyagulanyi for what reason nti bakuvuma nnyo nti nze nandiragidde bamukwate nti CDF yaragidde in which way kuba ne Museveni mumusobako n'agamba what is this nti ekiri kasangati nti ekiriwa kati ye Museveni akuya nti bassa abantu 10 aga what babatidde nti baba kubya amasasa abapoli why bekala kasanti kyakutte Kyagulanyi nebi kyaze kitya nti police bagiragidde yuli akagaba why you are arresting Kyagulanyi nti afande akodadi ojukire bya sabit bamuwa order ku Kyagulanyi najigana nagamba no nze sigenda mu ICC era sebo yavaawo nagende mbuyane yetuulira mboba mutadde katebe nagamba Major General I have my master in fertilizer I can even in this army kati kwekozesa abantu abasomye there is enough fool who's a doctor gwempitanga bwompita ojja kunsiba ojja kungoba majego but I'm not going to be a fool era nja kufuluma ngene nkuba empiso yange gye nakola ki negwe general ojja kufuluma oddeyo oyore n'obusabwente kale now the issue of afande Kainerugaba ayita afande Magambo is where is it Kibuli oba yagende Kibuli akole fayiro ngalopa Kyagulanyi empuuga ebibye yamanyi byafane Kyagulanyi nenga Kyagulanyi era agenda kumusinga kubanga yamenya etteeka lya Nuupu era agambye I will choose another party in 2026 but not in Nuupu tachuzinga teri yamuyita mu Nuupu Kyagulanyi tamuyitangako nede nabana choosing ani yamuyita I commented on this matter agende mu NRM bamuwe ekifo nene Museveni tabangako musiru kweyingiza ze parasite mu NRM ye mpuga parasite munankwesi omunwe parasite ye muntu bwe buno buko obulumu omuti mpola nenga gujja kugwa kati Kyagulanyi bagandi sensagala parasite ize chairman yeko ya Nuupu yazimbye kavule sente ya dembade muziwade mu kwagala kwamwe n'abazimbira pate headquarters simu siru yabayamba oido kati nalabyono owema okota yajjako Amelia Kyambadde kale niki fetwazimba fucking mbwa ebyo tebabyogera kati wazimba watwala ya matafali ameka boba sente wazijja mu parliament nga kyali mu agreement buli member wa Nuupu ali mu parliament leta sente bweziti ku musala go ziweyo za party you went the parliament because of that party tewagenda yonga gwenti maokota okay yes please thank you very much for that another explanation enonje era tukwebaza nnyo baleddala yes sir tujja tukwemuko ku tochi ku kibiina oba ku organization of human rights engedwa no mugwanga nga eyogera ku bintu ebyenjawulo twabalabye bazeko ku kibiina cha National to Platform headquarters ate hebuza abantu abo te kwegamba mu bimpimpi abatuze nze nakitegedde muti nabagala kulabo bwenkanye baba na Uganda buliriddawa nebo batubuza tebamanyi kye bigenda maso mu gwanga tebabiraba bazze kusoka babuze ku his excellence Bobi Wine wayembera gogira botya embera tusensera dda bo bazze kola ki ekyo president wogere ku kulu gwe bayita
Nobert Mao. Yeah. Nobert Mao yenga agamba nti mute AD mutwe. Yeah. Azitugenda okukomeza kezo points affe bbiri. Kakati mukulu ayebwa ensonga ezo zonna zoleese za makulu ate ziri meaningful. Ensonga y'abazungu abo European Union bayina ekitebe kyabwe wali ku Rwenzori House. Era president akimanyi nti mu Uganda mulimu abazungu abali mu kibiina ekyo. Bakola nga bambega, bakola byonna ebikolebwa babiraba. Era bayogedde ku nsonga y'Eddie Mutwe eyomukwata torture what they are human rights department in the European Union. Bazungu naye abazungu batusinga bweru naye naffe tuli baddugavu tulina obwongo obwaffe tutegeera nga bwe bategeera bo beeru bambala bulungi bali simaati balina amamotoka batambulira mu nnyonyi sente zaabwe $1 money olidde naye ebizibu bya Uganda babirabye mu myaka 4 era bayinza okugamba yes we know this regime is running militarily but somehow they are using political measurement bonga bakiraba ne bakitegeera nti neggwanga abalifuga bava mu nsiko ensi zonna zonna ezibaddemu government nga yava mu labor activities teyina mirembe. Let me tell you this kubanga bafuga abantu bonga be balowooza bafuga abantu bamanyi nti goli wakutta era ne bakutta omuntu aba opposinga ne bamukwata ne bamusiba olidde n'abeera mu makomera akalulu ne katuuka ng'omuntu oyo taliiwo ne bagamba they kidnapped at night naye nga bakimanyi nti election weeri omuntu alina okulonda ne batamukiriza kutuuka ku polling station baagenti be bonna ne babakwata anti gundi Lukwago bamusazeeko ekiro Seggonda bamusazeeko ekiro gundi Ssenyonyi ani now such a regime kati otegeera nti regime yo yavaawa yagyetya balonda nnonde oba tegeera government gye balonze ne government yajja n'emmundu kitegeeza government bw'ejja n'emmundu netwala obuyinza ejja kuvaamu ng'era eyiwa musaayi. That's one thing. Kati aba abazungu okujja bategeera ebizibu nupu byeyitamu as opposition tugenda mu kulonda biki yeso kulonda kujja kubeerawo kwakabeerawo since 96 election has been there. Era balaba nti election of Uganda is not free and fair all since 1996. Since 96 oira 96. Let me tell you this baatekawo okulonda abakulu ne bajja ne batukuŋŋaanya ne batubriefinga ne batugamba we are going in election nti yes sir nga tuli armed batuwadde magazine amasasa agamala tuyingira mu kalulu enga luinga lutalo 96 semwogerere Kibirige nani ne Mzee Museveni nenga tulinga abayingira mu lutalo batwa ne batuyiwa mu bibira kalulu oya sebo ke katwala mukama waffe muki munsiko ne batu briefinga nti singa semwogera ali akalulu we are going to make a coup d'etat kalulu oya sebo mweno mulonda nefe tulidawa munsiko what does it mean already watandise do okulwana olidde kati mwe bannayuganda mulina ebintu bingi bye mutamanyi naye nga mulowooza bwe birina okuba mubirabiraawo kungulu awo kubanga oddala lino tula ku luguudo n'olengera ku luguudo kyekiri ku luguudo eyo nti abapoliisi babali bawambye wali omuntu yes naye ebintu ebiri mu gavumenti nga yajja na mundu biri different nnyo nekimulowooza mwe ba civilian naye ffe tulabye bingi that's why we are talking olidde era bwoganda kangene kwate gita ayogera bingi nnyo ayogera ku government no bye baatugamba mu nsiko si bye biri ku ground nti omula ekitateredde twogereko I have to talk omumwa gwange nga omukulembeze waffe tugamba nti bwe mulabanga nsobezanga nze Robert if you sideline me olidde kubanga tufe bagita bitumanyi bingi twali baana batumanyi bingi ate twakola bingi entalo twazirwana nze siberangako lebo ne bankwata ndi prison of war olidde kategeera gita ayogera yani mwansa ddakanga ni mwana muto nenfuuko enkoko enjeru ne munsibira obwerere nenfuuka graduate prisoner mu government gye naleeta nga sirowooza nga nako nti gitandisibwa kubanga neegenderezanga nnyo butasibwa yadde corporal punishment nnaku bbiri gita zimaze mu kkomera yabadde yadduse ku mulimu
bwe batekanga ku paati y'okukuuma nga ntuula bwenti nendekayo n'okulya nja kulya enkya kubanga bwe naavaawo bayinza okuyisaawo wano ki ekintu ntikyayise ku geeti eri neegenderezanga nnyo bwe mbeera kukota gadi seebaka sebo nsula ntunula bweti sekerenga zikulya Kambuje neyitawo ne wayitawo enkwale ne wayitayo kingendo kola saa 10 ne mukokoli yoko ne ngamba bukedde era bagenda kunkyusa ne ngende wange ku miti jange jemiti ne subi na kine nebaka kumama yingi ya pole urundi mutulo kwa okumundu wawedde ndi firi olide naye sebo bansiba kwekyo kye bangamba nga munsuko ne 10 point program je naleta nga mu ekiri paragraph number 7 fight corruption. Borabe ekyamu nga president Museveni borabe ekikyamu kyogere oyambe banno banteeka mu prison olwakogera bituufu banteeka mu safe house banto kyalinga enengalo tiyandibadde bweti nze siberangako nti nja kuba mulema gavumenti gye naleta yamenye olugalo lwange ne magalo oyidde kati yeddi mutwe zirake olwalo nga babalumenya ne magalo luluno eddi mutwe emiswajo nabagimenya eddi mutwe izirake nti okuba kyachayina n'enjala yandivuddeyo ng'enjala taziina nze nina omwana omu kadogo munnange baamukwata ku bintu by'ekisusiru aganya ovuga emirambo simanyi biki bikiraga sijja givuga naabula n'agenda ne baddamu ne bamukwata ne batokyalinga omwana natuka n'okufuka omusaayi bambe olidde engalo zonna ne bajjamu enjala ne bakola biki byonna batokyalingira walala basibira walala ne basuula emakindi kati komanda ati abaatamba nabuuza what about this one gwe mukiibi okola kiwa nti afande bino bibankola najjamu empale nga mabina gonna gatonya musaayi ekyayamba tebakwata ku private part naye yali yabalalu ng'ajjabuzie nga azegga kunyakunya n'alinnyalinnya nataka bawo nakuba mbw'ofiire eddala oyidde nze bitu byakola ebyo nebinambimanyi eto n'agamba va wano genda mbadde manya majenge gakuso department ya kusoma lwakya kuyisa wano genda n'amuta by chance yasibira mu dwaliro y'Erubaga bane banoonyereza bamutadde yalazeewa ne bamanya nti ali Rubaga bayingira mu kiro saa 6 drone ne parking awo ne bayingira mu dwaliro ne bamu abducting omulwadde ali ku macupa abalwadde ne bawogana obanayi batwala omulwadde ne bamusesema ne bamusuula ne bavuga ne bagenda bagobera ku waka wa omukazi ne bamukwata bawalwa ne bamutwala omukazi ne bamutemako olugalo lumu ayogere bawa aliddawa teberezo omukazi omutemako olugalo omukazi wa maje omukazi yebako ne bajja kudwa ne bamusuulaawo ono omulwadde nga yadduseewo dda agezi wa brother we Kyangera kyekyabamalira ne bavuga ekibogo ewa taata nga balowooza omwana gye yeekwese mukibi alwanse mukibi ali ku mirimu simanyi gyali kati waliwo bugambu tusanga bonna bwe tufuna mu maje n'otwalira taata waali miremu muli ba ADF mulina abayeekera ne bakwata muzeeni bamukuba mu drone ne bavuga ne bamutwala gye bamutwala nga wali bateekawo essigiri ne bafumba sefuriya y'amazzi jerekaani egi seminti najja bulungi nnyo ne bajjawo essigiri ne bagiteeka wali ne bayita muzeeyi ne bamugaa ngo linnye wano oyo no baba bamuyambye okulinnyawo naye batuuzaawo bina n'osiriira wali amabina gonna galo oddamu n'olamuka kubanga yende bina gino misuwa omusajja yalinnyawo ekigere kyonna singa nja kuleeta ekifaananyi okirabe tukiteekeyo ku mukutu omusajja ne bamuvuga ne bamuzzaayo wa ekibuga ne basuulaawo omusajja ali mu ttaka kakati that is torture ng'abagikola ye regimu gye twaleeta ng'abantu bafudde ng'abantu bafa tubuuka mirambo kakati fe abaalaba ku situation eyo yaliwo tetugenda kwerabira byaliwo twali mu nsiko nga panda gaali zitta abantu baafa twawamba Kampala nga Nairo Mason kati Serena we banyenyeza obubina nga mirambo Makindi ye barracks nga kyaligonza avayo n'omukolako interview yandigambye ekyali Makindi go down ng'envunyu ziri omwo envunyu ziri abantu babaleko mu teri kubawa mmere abantu ne bafa ne bakola envunyu zirya kati webuuza envunyu evaawo ye envunyu evaawo teri mi why envunyu kiwuka naye evaawo tujja kulabira kubamu kwaba banateeka kakati bwe ndaba ebigenda mu maaso me I wonder
ate saagala Uganda edde mu bintu kategori eyo kobe general kobe brigadier kobe nga wava mu family ya yitira kobe nga bakujja mu maogani kobe nga bakujja mu nfudu za kisingiri mijita mujja kunguba ekyasi mukama we waddeyo fiirire eggwanga. This is our country. Fe twafiirwa abantu olidde bw'otuuka eri Wakitula teri yadde buwanga 10 bwafa mu lutalo lwa Museveni. Fe bannaluweero fe twali bridge Museveni okufuuka kyali. Ate bwe baagala kuleka eggwanga alina osooka okwogera n'abalwanyi abaamuleta mu buyinza. Ne kondisoni zibeerewo abagambe bannanga obufuzi ngenda kubuleka naye mbadde nja balekera omwana wange ono amutwanjulire agreement zibeerewo taatutte kubanga ati fe batulabanga ba enemy fe tumanyi buli kimu fe tumanyi government eno fe tumanyi Museveni abantu bakati bajeno babadde balinga batunda mafuta ku sero babadde ba carpenter babadde boza toilet mulago kati ba general okusanga akwesukane wako kamanyako badde walinga njoza biwundu by'abalwadde na awe nalirebo oyo yankwata oyo ensonyi zibakwata kati alina kukuba kyasokole ki oveewo tetujja kukkiriza such a nonsense in our country. This is Uganda. Abantu bagifiirira since 866 abantu bafa. The only tribe died here in millions Baganda. Kati tujja kukiza buli regime ejja Abaganda bifuule ki bisiimuula puppets and raiders. No, twakozesebwa mu Luweero bakole byonna nzikiriza okukwata omuntu bagambe nti gundi bamukutta ayeebwa naye ali mu kkooti y'e Nakawa nzije Nakawa gamba ye babakwate nti owaye bantaddeko treason. Ate treason oyina ebyebalo by'amagye oyina lole y'ebyamalo ntende ojja kuvaayo tujje mulago Kitalya tuwete Bogoya olidde naye si kutuuka ate Kitalya ng'enjala temuli ng'ennyindo baagisazeeko mbwa nti balabye ennyindo yayeebwa nnene nnyo mbwe badde bagigolola nga bakwokyeza paasi olidde mbwa ate bwedde bankuba amasannyalaze mu Busolo simanyi muno simanyi biki kubanga nali mu safe house I know everything what is taking place in such a area Gardani places olidde nalabaka bokyeza paasi ab'amasannyalaze enjala baziggyemu biki nze mwennyini bantokyalinga bansiba ebundooya enjala manyi omagalo kyekola mu security I know everything. Manye mboko ze bakuba abantu ezava South Africa zibera mu Fiji I know. Ne kati obuuzo olino muganda yo nkubira ki ndize bangambye nkukube kati wagambye omusajja folunako etwayogera mu Luweero oli baamuyigiriza mu basement era kati edi mutwe jali yogera lunankole bana mujagambye bataddeyo n'essomero lya French Didi Kyambogo era buli anaatogerako obubi nga tumuleta nga tuyigiza olulimi lwonna twagala ye balamu. Okay. Awo nga tuvaawo. Yes please. Yeah.